Kitalo nnyo nyini ddala. Inna lillahi wa inna lillahi raji'una. Allahumma gafirillahu wala amne. Newankubadde Irene tabadde musiraamu naye ffenna eyatutonda ali omu Mukama Katonda Allah ow'ekitiibwa. Muganda waffe oyo nazze ne ndireeta ka audio k'eddoboozi lye ng'akaaba bamuwadde obutwa ba boosi be bo ne banywa caayi ababadde balaba peegi yange olunaku lw'eggulo. Naye finally muganda waffe oyo afudde. Irene yayitiramu Aluwadi Company okuva e Uganda bambe. Famire ye essaawa zino tennamanya oba tennazuuka. Bino ebintu si byambo kebera kuki, bino ebintu si bya bulimba, bino ebintu si bya kusaaga. Mama Fahima loya waba Kadaama neewaayo ne munteekamu obwesigwe okutuusa eddoboozi ku buli muntu yenna, ku buli Kadaama gy'ali, okuyamba abantu b'ewaka okumanya information eba egenda mu maaso mu biyumba we tuli. Newankubadde ndi Kadaama naye am a teacher by professional. Nasalawo nkozese skills zange ez'obusomesa okuyamba Kadaama gy'ali. Bino byonna nabyogera dda naye bagamba embuli yetefa yonna, ate bagamba n'akanaafa tekawuliza ng'ombe. Munaganda waffe ono munnange ennaku bwe ziba zituuse ng'ogenda nga Allah lwe yakuteekateekera tusobola kukigaana. Naye ng'ate era gakuwebwa munno embulire tefa yonna, ate era n'ebigambo mpuliranga sibiraba byenjogera. Twaveeko e Uganda twaleka abaana njogera buli lunaku. Ndi mukyala muzadde, ndi Mami Fahima, omwana mulina. Naye kiruma omwana w'okukula ne bamugamba maama wo yafa butwa mu Bawarabu. Inna lillahi wa inna lillahi raji'una. Twala vidiyo eno gyongereyo bambe tumanyisa abooluganda. Aluwadi Company e Uganda munnange kebera mu bitabo ononye Irene nkimanya ebifaananyi bibeerako bami mutegeze next of kin balabe omulambo guno muganda waffe maiti ye etuuka atya eka naye nga kitalo nnyo bambe. Baganda bange mbasaba tubeere beegendereza. Katonda wabatannakuvaamu nga kyakuwadde ekirabo eky'obulamu bambe wefeeko obulamu bwe bugagga. Newankubadde sente tuzaagala era ze zaatuleeta naye ate n'obulamu bwe bukola sente. Tewali bwe bali babise ne bagaa nti sente zifudde za kuzika ssaawa 10 oba 8 naye munnange obulamu bw'omuntu bugenda ku ssaawa 8 ne mutaddamu kumulabako.